Calvary greetings and shalom to you all. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Mukama mtukuvu. Nasiri mchaba lungi. Mukama nesugwa. Sera chonna. Kale. Yes, kumpi nawe. Abanyumira oluyimba olwo Mukama bawo omukisa ndibabuyiriza nga tweteekateeka yiga ekirooto kya leero. Shalom to you, Calvary greetings. Ngezaako wano okulaba nga noonya Bayibuli mbikula nina ekitabo kyenjagala wano. Kale naye nga mbalamusizaako mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Bakolinso ekisooka ekisooka 10. Kale ojja kubanga tuyigaawo leero. Mbaleetedde ki leero? Twagala okuyiga dream about market. Ekirooto ekikwata katale. Dream about market. Akatale kategeeza ki in spiritual realm. Mira y'obudde yeeyo kamera naye nsubira eri clear. Kuba yagala kubamu ewaffe. Kale balamusizaako mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, mu linnya erya Yesu tukusinza, tukugulumiza, tukuyimusa waggulu nga twatula nti gweweka Katonda atagwawo era omwoyo w'omutukuvu tumusaba mu kaseera akafaanana bwe kati ajje nate okutusomesa n'okutuyigiriza tulabe obulungi bwo n'ekitiibwa kyo weewaawo nga tugenda okuyiga. And God's people say amen and amen. Yes, tugenda kuyiga ku kibayita akatale mu nsi y'omwoyo. Ekisookera ddala akatale kifo mwe bagulira mu bulamu n'okutundira mu physical life. Yes, era muntu yenna watunula akatale alowooza kugula oba kutunda. So era kikulowoozesa nti kifo kya byamaguzi oba kijjuddemu amagoba. Naye bwe tutunulira akatale kikye tuyiga, kikye tulaba. So bantu kugula na kutunda na kusubula n'ebifaanana ng'ebyo. Ngenda kuddukamu enkuba esobole okutuuka nga nvuddewo. Kale Abakolinso agamba atya? Bakolinso 25:25 agamba nti buli kye batundanga mu katale mukiryanga nga temubuuzizza kigambo olw'omwoyo. Buli kye batundanga mu katale mukiryanga nga temubuuzizza kigambo olw'omwoyo. Whatsoever is sold in shambles that eat, asking no question for consequence's sake. Naye mu nsi y'omwoyo akatale mu nsi y'omubiri tulabe kategeeza kutunda na kugula amagoba n'ebifaanana bwe bityo n'okusubula nga bw'okalowooza. Naye mu nsi ey'omwoyo akatale kifo ekikolwamu ebifo eby'enjawulo eba ekibeeramu activities ez'enjawulo naye nga za malogo era ekigendererwa kyawe kuba kulumba abantu okuyita mu kugula weewaawo n'okusuubula. Era emizimu mingi mu nsi y'omwoyo oba ensi eyo abalogo bangi bagikozesa nnyo okubaako weewaawo obulamu bw'abantu bwe bakyusa mu kukyusa amagenda gaabwe n'okutandika gundiza ez'enjawulo. So Mukama mutukuvu ndowooza enkuba mugiraba gula yagala kunsanga naye kanzikirize Katonda. Ekisookera ddala kyolina okutegeera akatale nga bw'olaba nti mu nsi eyabuliwo mu nsi ey'omubiri buli muntu atunda, right? Ate buli muntu mu kutunda abaako ne kyeyeesigamyeko okutunda. Abamu beesigama kyova olaba akatale mu nsi ey'omwoyo it is the world of witchcraft oba ensi ey'amalogo. Era akatale
kajuddemu nnyo kye bayita amalogo. Wotunula omu atundira ku yirizi, omulala atundira ku abalala baba n'embugo mu paketi mani zaabwe, abalala buli omu aba nekyayimirirako okutunda mu katale. So akatale nsi y'amalogo. Bannange musabire Mukama ntaase sobole okumalako. Kale kitiibwa netono tukiriza Mukama. Mukama mutukuvu. So omuntu okugula oba okwetolola mu katale, okuloota nga bwetolola mu katale obanga ogula mu katale, kiragirawo nti omuntu stali bulungi mu nsi y'omwoyo. Buli weerabanga oyenjera nnyo mu katale mu kugula n'okusuula, manya nti Mukama tagambye kugenda kukola ogwo omulimu mwe muli ssente, naye manya mu nsi y'omwoyo toli mulamu, toli bulungi. So era akatale kategeeza ensi ey'amalogo weewaawo, ate era akatale kategeeza nnyo akatale parts ezimu zidiringira nnyo ku mutwe. Mukama mutukuvu. Kale nga bwe tugenda okulaba, so Setaani akozesa nnyo akatale okuyingira mu bulamu bw'abantu, era enkomerero n'osanga abantu nga bakola ebintu mu birooto weewaawo nga Setaani yabayingizaayo okubasibira eyo. For example, aba osuubulwa okola biki byonna mu katale. Kino kiragira ddala nti Setaani aba n'ekigendererwa kyayagala okukola eri omuntu oyo, oba bizinesi oba akola emirimu oba omuweereza oba byonna byakola. So Setaani asobola okubireeta bino naye ng'anoonya makaago. For example, osobola okuloota nga ng'ogula ebintu mu katale. For example, loota waliwo omukyala emabega eyo yaloota ng'agula greens nga muguze mu katale amutwala waka, ne mugamba weesabire kubanga Mukama akulaga nti Setaani alikozesa gwe kennyini okwonoona amakaago. So era kyali ekyo bafunamu obutakkaanya obutonotono ne bamala ne babusettolinga, era nga Mwoyo Mutukuvu yasobola okumuyamba, yamuwa amagezi okusobola okumulokola okuva mu mbeera efaanana bw'etyo. So akatale mu nsi nja kunsasira siteredde nnyo, enkuba entwala bubi. Setaani atera nnyo okulumba amaka g'abantu ng'ayita mu butale. Yes, ng'ayita mu butale n'ebifaananayo bityo. Oloota buli kiseera ogula ennyama ogitwala waka, leeta busolo ogula doodo, ogula sabbuuni, ogula biki ng'obitwala waka, omanyirawo nti omulabe alumbye makaago oba weetaaga okubaako n'ekyokukola. So era omuntu afaanana bw'atyo ajja kwongera okusinkana obuzibu mu bulamu bwe obw'olubuto. Ddala omukyala naawe ng'oli lubuto nga eva oloota oli mu katale ogula bw'obirya, oba olina okwesabira ennyo. So ate okusobola okulaba nga Setaani takuteeka mu gundi ze. So ki ekiri emabega w'akatale? Kyekiri emabega w'okuloota nga oli mu katale, oba waki Setaani akuleetera nnyo ebirooto nga oli mu katale? Haleluya. Ekisooka, aba ayagala kwawula ku Katonda, aba ayagala buli wakukola effujjo weemulugunye ate definitely kikujja Katonda. Ekyokubiri, aba ayagala kukola ffujjo lye lyakukutta weewaawo oba okukubbako n'okwonoona. Yokaana agamba 10:10 jja kwesomerayo. Aba ayagala kutta oba kukubbako. Ekyokusatu, Setaani aba anoonya kuteeka oba kusiga bizibu mu bulamu bwo oba mu bulamu bw'abantu abalutanga bali mu butale. Ekyokuna, aba ayagala okulemesa oba okuziyiza essaala zo. Ekyokutaano, aba ayagala okukyusa emikisa gyo nga yenagambye bakyusizaayo okwambulwa akuwe ebikolimo. Ekyomukaaga, aba ayagala weewaawo okulumba kitiibwa kya mikono gyo kitegeeza enfunayo. Ekyomusanvu, Yesu yeebazibwe, aba ayagala obeere mu bulamu nga tolina kigendererwa. Haleluya. Ekyomunaana, aba ayagala weewaawo kuteekamu maloboozi ga njawulo, kusindikamu maloboozi ga njawulo, va Katonda, kwata ekkubo, vaano, va mu kyaki eyo, va mu bufumbo obwo, okolayo ati era gwe wenna aloota ebirooto bino ng'oli mu bufumbo nga butawuse. Setaani
kati ng'owulira oyagala kuvaayo owulira oyagala kugenda sitaani ebyo byonna byebigendererwa byebyo. So ekyokulala aba ayagala kusiba mwoyo gwo oba bulamu bwo obe nga oli awo wasibwa. Ekyokusatu aba ayagala kuwamba amagenda go mu bufumbo n'ebirala. So ensonga oba ensibuko y'ekirooto kino, lwaki ekirooto kino obeera nnyo mu katale, lwaki olwokita nnyo ng'oli mu katale? Ekisooka kibi kyekikuleetera siini ng'okyayenda mu bufumbo, haleluya, ng'oli mufumbo naye ng'oyenda automatically ojja kukiroota ng'oli mufumbo naye ng'oyenda, ng'obba, ng'okumpanya, nga bakuwa ku dduuka balance afiseewo muwaayo, n'ebifaanana bwe bityo kibi. Ekyokubiri obutasonyiwa, haleluya, obutasonyiwa, unforgiving spirit, obutasonyiwa nga wanyigira mamawo baganda omusonyiwa bbaawo kojjaawo sengaawo, so buli bwotasonyiwa naawe baweereseddeko obusibe. So ekyokusatu okulemesa abantu abalala, n'omanya nti gundi agenda kufumbirwa n'oyingira n'ogenda n'ogamba boyi nti ho oyo n'omuwasa ali bwati ne bwati ne bwati, n'olumba gaalo n'omugamba nti oyo boyi ali bwati, ewaabwe baseze, ewaabwe babbi, omuntu ng'agenda ofuna omulimu era n'omwekikamu. So ekyo nakyo kireeta ekirooto ekyo, so okufiiriza emikisa gy'abantu. So n'ekirala okuyita mu evil spirits oba emyoyo emibi gye wakola nagyo covenants, either nga wagenda mu balogo, either nga wagenda mu kusamira, wagenda mu nnyimbe n'ebifaanana bwe bityo okuzza endagaano naawe. Namba 6, so nga bakuloga oba nga balina ekikyamu gye bakuwonga, Matayo 13:25. Namba 8, nga wakola endagaano, jjukira Abagalatiya 3:15 ojja kugyesomera, nga wakola endagaano n'obwenzi n'obusabize n'obulogo n'ebifaanana bityo. Namba 9, okukyusa ebintu ng'engoye oba tawulo n'ebirala, okuwaanyisa ng'olina omuntu gw'osharinga naye ebintu naye ng'omuntu oyo mulogo oba omuntu oyo musezi. So bisobola okukuleetera ekirooto ekyo. Ebiva mu kirooto, omuntu afuna ekirooto kino, biki ebivaamu oba obulamu bwe buba bufaanana butya? Ekisooka, aba alwana entalo ezitagwa n'eziteetaagisa buli kiseera, oba mu ntalo mu bufumbo, buli kiseera oba mu ntalo ku mirimu, buli kiseera oba mu ntalo n'emikwano gyo, buli kiseera mu ntalo eziteetaagisa nakwetaagisa. Ekyokusatu, obaako ekikolimo, aba n'ekikolimo mu bufumbo ng'omwami tamwagala, babeera mu kusigangana na muguwa, waba tebasingana muguwa omwami takola buvunaanyizibwa bwe waka ng'omwami. Ekyokusatu, weewaawo taba na mwoyo w'amagezi nakumanya nti ono sitaani yali okukola bino, wabula buli muntu amukola ekintu alowooza gundi yakinkola. So sitaani amwambaza ekyambalo ekyo asobole okumunywereza mu busibe. Haleluya. Akabonero akalala, omuntu waaba asoma, so oba waaba mufumbo asobola okulemererwa okufuna olubuto oba okuzaala, ataasoma alemererwa okusoma n'ebyogoba tebiyitamu. Ekyomukaaga, weewaawo buli kiseera okudda emabega, oba almost there but never, obanga atuuka naye nga totuuka, obanga atuuka ku kino n'ogamba leero ntuuse ku bufumbo boyi n'akuyiwa, n'ogamba leero nfunye ono n'akuyiwa, obanga afunye omulimu n'oteeka, obanga gwe bayise ne bifa, obanga atuuka ku kino ne bifa. So kyentegeeza nti kwe kubanga atuuse ku buwanguzi naye nga buli wobanga obusemberera nga bikufaako. Mukama mutukuvu. So ekyokulala 7, ekkomera ly'omwoyo, omwoyo gwo guba mu kkomera. So nga eva n'okusaba tosobola, ogenda okusaba oyayuya bwayuya, kale katudduke speed. Ekyo olina okukola ekisooka, weenenye okuva mu bibi byonna, weewaawo weenenye. Ekyokubiri, beera weeyawule n'ekibi n'abantu abakusindiikiriza okuyingira mu kibi. Ekyokusatu, ebikolwa byonna tandika okubyenenyamu endagaano zewakola n'ebirala. Ekyokuna, lwana n'ebyo ebirooto, obisazeemu, onyose omusee gw'Yesu. Ebyokusatu, ekyokutaano weekutule ku buli kikolimo. Kikyolina okukola, teekateeka okusaba n'okusiiba. So enkuba yiye etandise, sisobodde kumalayo, ndowooza nkumye wano, weewaawo ndyongerako olulala, Mukama abankumire. So noonya Mukama yongera okusaba.
ekirooto okuloota nga ogula mu kirooto okuloota nga omuntu ayonoona edduuka okuloota omukazi olubuto nga ali mu kirooto kitegeeza nti omwana oyo gwagenda okuzaala wabanga yamuzaala ayina obuzibu. So katale kategeeza ensi y'amalogo. So buli wolootanga kyonna wolootanga ogula mu katale kitegeeza oba otandise endagaano n'omuntu oyo omuguzi genda nja kusanga amagulu ndowooza oba otandise endagaano n'omuntu omuguzi so oba oyingidde mu covenants ez'amalogo era oba ogenda kutandika okutawanyizibwa ebyo ate okuloota nga olaba omuntu azunga mu katale oba nga gwozunga mu katale it means the spirit of eddalu madness omwoyo w'eddalu okuloota nnyo ng'ozunga mu katale tolina byogula naye ng'otambulamu oba olaba omulalu atambulamu manya omwoyo gw'eddalu gukuli bubi ate era obanga kyekyo otera okufuna kamunguluze ng'olootanye ebirooto ebyo ekirooto ekyo otera okufuna kamunguluze oba okuwungamu. Kale bannange enkuba enkutte maybe ndikomawo olulala nenkyongerako. Mukama abawe omukisa.